Kaakati omukyala gw'olaba oyo bamuziriridde omulambo gwa bba era gw'olaba oyo omulambo gwa bba waguliko bw'omu akaaba yekka ku mulambo gwa bbaawe. Ku kyalo kw'asula era kw'awangaalira kubuzeeko yadde n'omulema azze okumukubagiza olw'empisa z'envundu n'obukyayi abantu n'obusungu bwe bamulinako. Ono gw'olaba y'asinga empisa envundu ku kyalo. Kaakati yasiga bukyayi, kaakati naye abukungudde. Omanyi bagamba ky'osiga ky'okungula. Yagenze n'afiirwa bba ne baganda be kennyini kwabuzeeko omu eyazze okumukungubagirako. Oba ani anaamusitulirako keesi? Ani anaamusimira entaana? Ono gw'olaba ku kyalo kw'awangaalira y'asingako entalo, y'asingako ennyombo, y'asingako okuvuma abantu, ne bw'oyita obuyise ewuwe n'olinnyakokko mu lusuku lwe asobola okukukwatira effunfugu n'alikukuba oba n'akwemula bwemula n'akuvumaavuma. Ozannya n'okuzannya. Abantu nno tebeerabira. Abantu abamu bakola ebintu ne balowooza nti abantu babyerabira. Osobola okukola abantu ekintu ne bagamba katukulindire mu kkoona, ne bakulindira mu kkoona ne wabawo ekikutuukako. Kakati ekyo ekikutuukako we basinziira okukusasulira. Omanyi kye kitegeeza okuba nti ofiiriddwa bbaawo ne kubulako yadde n'omuntu omu ajja okukubagiza, ne ku baganda bo bennyini abantu ababo olw'empisa z'envundu kubanga nabo ateeka okuba nga abavumaavuma tayagala kumanya. Nabo ne bagamba owange katumulekere ebintu bye, katumulekere ebizibu bye. Nabo ne basalawo ne bamuziririra omulambo. Ekintu ekyo nno kiba kinene era kiba kibi nnyo omuntu okufiirwa ne bakuziririra omulambo. Anaasima atya entaana? Ye anaasitula atya keesi okugitwala emagombe baziike bbaawe? Ndowooza ku mufu ono abaana be bokka be babaddewo era be basobodde omukwata akatambi n'ekifaananyi ekyo nga mukazi wattu ali ku mulambo gwa bba bw'omu yekka, ate ateeka okuba nga ne bbaawe bw'atyo bw'abadde. Omanyi bagamba bw'owasa omusezi naawe bw'ofumbirwa omusezi naawe ofuuka musezi. N'omusajja ateeka okuba nga naye abadde n'empisa za mukyala we nga bonna bwe batyo bwe babadde. Ndowooza kati ono agenda kugenda afuneyo bano abavubuka b'oku kyalo, bano abatamiivutamiivu, abasasule basobole okumuyambako okumusimira ku ntaana era bamuyambeko n'okumusitulira ku ssanduuko eya bbaawe asobole okumuziika. Kamba atuuzeko akatambi kano mukeewulireko vidiyo yiiyo gimpereka like etambule tufe ku buli muntu. Mweyise bulungi nnyo eri abantu. Omukazi gwe mulaba oyo baamuziriridde omulambo, yafiiriddwako bbaawe, naye ku kyalo kwabuzeeko omuntu n'omu eyazze okumukungubagirako oba okumukubagiza. Ke babeere baganda be bennyini baagaanye okujja okukubagiza omukyalo ono ng'afiiriddwako bbaawe olw'empisa z'envundu, olw'agayisayisa gaagabi n'okuvumaavuma buli bantu. Omukyalo ono ku kyalo avuma abantu, awemula abantu, ne bw'oba oyita mu luggya lwe asobola okukasukira ejjinja n'alikkuba. Kakati Katonda naye yamukubye omuggo n'ajja afiirwa bbaawe. Abantu kye baakoze baagambye owange tetugenda kusobola kulinnyayo. Omukazi alina agayisa agavundu, katumuzirire omulambo gwa bba agweziikire agwebeerereko bw'omu era kyatuukiridde. Oyo gwe mulaba obedda akaaba naye nga ku mulambo gwa bba aliko yekka. Ndowooza n'abaana baazaala kubanga ne baganda be ku mulambo kuno baabuze okumukubagiza. Abantu abasinga beeyisa bubi nga tebajjukira nti akaseera kasobola okutuuka ne beetaaga abantu abalala. Mweyise bulungi nnyo eri abantu. Abantu b'oku kyalo oyinza okubaggoola batoolaga tobeetaaga naye akaseera kasobola okutuuka ng'ate obeetaaga. Ono gwe mulaba empisa embi z'alina ku kyalo osenako n'otwalako kko n'ewaka. Abantu baamuziriridde omulambo. Kaakati agenda gweziikira yekka bw'omu
ani anaamuyambako okusima entaana, ani anaamuyambako okusitula keesi, era alina kupangisa bupangisa bavubuka b'oku byalo okwo ne bamusimira entaana ne bamusitulira omufuuwe ne balyoka bamumuziikira bw'omu olw'empisa z'envundu olw'agayisa g'agabi. Kaakati abagamba nti ensi tekungulwa, bw'ogikunguza obukyayi naye ekulaga bukyayi. Ensi eno nzibu, ky'osiga ky'okungula. Kati ono gwe mulaba yasiga bukyayi, yasiga bivumu, yasiga mpalana. Abantu nabo bagambye owange katukulageko nti ku nsi ya Katonda eno weetaaga abantu. Ozannya n'okuzannya. Kaakati ku nsi ya Katonda eno abantu abamu balowooza nti eno ensi yaabwe. Omuntu asobola okubeerawo ku nsi n'alowooza nti yamalayo buli kimu, yamalayo buli kimu, n'alowooza nti wakitalo nga bw'alowooza. Muganda wange kankubuulire, ku nsi ya Katonda eno ky'osiga ky'okungula. Tosobola kubeera ku kyalo nga gwe wekka gwe bakaaba, gwe mulogo, gwe mubi, gwe avuma abantu, gwe awemula abantu. Ebyalo bibaako n'abantu bwe batyo. Teri kyalo kitaliiko muntu bw'atyo oba famire bw'etyo. Buli kyalo kibaako ne famire bw'etyo. Ng'eyo famire bagimanyi nzibu, nga kizibu nnyo n'okulaba abaana nga bakyamayo, kizibu nnyo okulaba omuntu akyamayo okumubuuzaako. Buli omu ng'ayitawo buyisi. Kati ye w'omukazi ono, kati omukyalo ono ndowooza ku kyalo gy'awangaalira kizibu nnyo okulaba omuntu akyamayo okumukyalira. Kubanga bw'ofunira ekizibu bwe kiti n'ofiirwa bbaawo ne watabulawo yadde n'omu ajja okukugamba munnange nga kitalo, kiteeka okuba nga gwe ne bbaawo muli bantu babi nnyo ku kyalo kuno. Nga kizibu nnyo n'omuntu okuyitawo n'ababuuzaako, kizibu nnyo omuntu okukyamawo wayi n'atula ne mwogeramukko, kizibu nnyo omuntu okugamba nti agundi mpaayo katooke, kizibu nnyo n'omuntu okujjawo n'okusabayo ekikopo ky'amazzi. Lwa nsonga mulina bino ebintu wammanga. Ekisooka, ono ateekwa okuba nga mulogo, yeeraguza ku kyalo nga mulogo, aloga ono aloga oli, awalana ono awalana oli. Ateekwa okuba nga buli muntu yenna ku kyalo amulinako olutalo, buli muntu ng'amulinako olutalo. Ono gwe mulaba, kubanga kino ekintu kiba kinene ssebo. Olaba nti sirabangako omuntu gwe baziriramu, sitera biraba ne bakuziririra omulambo. Kale wabawo buli mubi abayo n'omuntu omu agamba mubi munne. Omanyi n'abalogoze bwe balina mikwano gyabwe, musobola okuba nga ku kyalo temumwagala naye ng'ayina eyo emitala w'amayanja ate abantu abayinza okukola ki? Abantu abayinza okubeera ku sayidi ye. Nga ku kyalo okwawangaalira tebamwagala kituufu, naye nga munnange eriyo balogo banne ab'emitima emibi banne abasobola okujja ne bakola ki? Ne bamukubagiza. Naye n'obeera ku kyalo ng'olinga nga kivumo, n'obeera ku kyalo ng'olinga nga kikolimo, nga buli muntu akusabira ssaala mbi, buli muntu agamba bannange nakyo kifadde kituviire. Kati ndowooza omusajja olwafudde, abantu b'oku kyalo ndowooza baawewuse ne bagamba omusajja olaba tumuwonye, kati ate katulinde ekikazi kye nakyo bwe kirifa. Abantu batuuka ekiseera ne bakusabira essaala bw'etyo. Ayinza okuba nga okufa kuno abadde akwagaliza na famire z'abantu balala, ate daba Mukama bw'ajja akuleeta ate ne kubeera mu famire eyiye. Mu bulamu mu nsi muno tusaana ne tukwatanga obulungi, ne tubaako kale togenda kwagalwa buli omu. Tosobola kwagalwa buli omu, naye ate bw'oba toyagala kukola ntalo n'abantu beesonyiwe bwesonyiyi. Omanyi abantu osobola okubeesonyiwa naye ng'ate tobawalana, nga nabo tebakuwalana, nga buli omweraba bwerabi ne mwebuuzaako ne kiggwa. Naye mulimu omuntu ateeka entalo ku bantu n'abawalana, n'alyoka abateekako amalogo, n'alyoka abateekako buli kisiraani kyonna kyonna, n'alyoka abavumaavuma, kwegamba gwe n'osiga obukyayi wansi ne waggulu.
nenga so abantu osobola okubagamba nti ziseetaaga abantu nga bwebeerera wuwo naye ng'ate munnanga omuntu bw'omusanga omubuuzaako nga toweetaaga nnyo bantu kiri awo sigamba nti ogenda n'okyalo ne mukola eŋŋambo naye ng'omuntu bw'omusanga omubuuzaako. Abantu abasinga katwe bali abantu sigamba nti balungi, abantu babi. Naye gwe kennyini nnyo oteekawo boundaries zo gy'olina okukoma. Naye mulimu abantu abawalana ye nga ku kyalo bamulaba nga sitaani mwereere, nga bamusabira ssaala mbi, bamulinda lwalifa. Nze nkubuulira oba okitegeera ekintu ekyo, kati ye mukyalo ono. Abantu abadde ndowooza bakola buli kimu ekisingira ddala okuba ekibi. N'ofiirwa bbaawo ne ku baganda bo kennyini ne kubulako omuntu akukubagiza goba muntu nnabaki. Baganda bo bennyini ne kubulako omuntu agamba nti katugende bambi tubeerewoko muganda waffe yafiiriddwa omwami, katugende tumubeererewo. Omulambo ne gubeerako ggwe n'abaana bo. Ozannya n'okuzannya. Ebintu bino muyinza olaba ng'ebyobulimba naye munnange bitoofu. Buli kyalo kiriko omuntu gwe kyakyawa, naye omuntu oyo gwe baba bakyawa abaayo n'abamwagala. Abaayo n'abagamba nti bw'afunayo obuzibu tewayinza bulayo bantu 10 abagendayo okumubuuzaako, naye ovanga ku kyalo n'omuntu n'ogu n'agaana okujja okukubeererawo. Muganda wange oba mubi. Kitegeeza ekintu kyonna ekigudde ewuwo tolina muntu gw'olina kugambako, olina kufa bibyo kisiiri. Oba olwazizza, oba ofiisizza, oba okoze biki gw'amanyi. Omukazi alina omulambo wali eri naye abantu bayitawo buyisi ssebo. Omanyi ekitegeeza? Kuba akafaananyi ng'ofiiriddwa, olina omulambo gwa bbaawo mu nnyumba, olina okaaba oŋŋaŋŋala oyaziirana, naye ng'abantu bayita wali mu mulyango gwo ne beeyongerayo ne bagenda, bakubayo liiso limu ne bagenda, ate ekikwewuunyisa bw'ofiirwa abamu n'ekkubo eryo balizira ne bagamba wayo yafiiriddwawo, tetujja kuyitawo tuyite ng'eno. Buli omu yadde Mukama Katonda akuba omuggo, naye bw'akutuusa ku mbeera bw'eti weekubangamu ttooki, ndowooza oba osaana kwetondera abantu n'obagamba bannange kyonna kye nabasobya munsonyiire ddala. Ozannya n'okuzannya n'ensi eno tekungulwa, ffenna tugiryako makoola. Gwe n'olowooza nti ogenda kuyisa banno obubi bo bakuyise bulungi, nedda nnyabo, toli wa kitalo nga gwe bw'olowooza. Abantu balabye abanene emirembe engalo. Nze nkubuulira ekintu ekyo, so tweyise bulungi nnyo mu bantu ne mu society gye tuva. Teweetaaga nnyo bantu naye ate tewejjaako bantu. So n'olwekyo osobola okukola ebibyo mu ngeri yo, naye nga bw'osanga omuntu omubuuzaako, omubbongako, gwe n'obeera mu nnyumba yo n'oba ng'oweekolera bibyo. So n'olwekyo byebyo biri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli. Mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu, subscribing ate nabakuba nti ate osubscribinga, tusobola okuba nti tutambulira ddala wamu. Mbaagala nnyo mwenna. Omukama Katonda abankuumire, mubeere bulungi, mweraba.